Kitalo nnyo yaliko Sipiika wa Paalamenti omukyala Rebecca Kadaga bwe twogerera kati nga z'embuyaga ezikunta. Ono nno afudde olwaleero mu ddwaliro ery'e Nakasero era amawulire ge tulina gatulaga nti omukulu Mwami Yosente Buhabulwa tannaba kwagala mulangirira naye nga bo abagafuna ku source ez'enjawulo batandise okuba nga bamubika. Naye ffenna ekisse omukyala Rebecca Kadaga tukimanyi bulungi nti ono abadde alwanagana n'obutwa obwamuweebwa era nga yenna akugganye aweddewo olw'embeera emu oba endala. Tetumanyi ani agenda maaso n'okuwa Sipiika obutwa kuba twalaba n'omukulu Jacob Oulanyah mu mwaka 2022 bw'atyo bwe yafa mu bintu ebitategeerekeka n'aziikibwa. Tulabye abantu bangi nnyo ng'abamu bafayitinga obutwa okuli ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne kati ne muganda waffe Muhammad Ssegirinnya eyakafa emabegakaawo yakamala okuziikibwa naye embeera bw'eti gy'abadde ayitamu. So baganda bange, mikwano gyange, buli omu abeere bulindaala ng'akimanyi nti essaawa yonna akatwa kasobola okutuukako ne kakumalazaako obulamu bwo. So buli omu abeere bulindaala ng'amanyi nti eno gavumenti yasomerera kimu gwaggaba butwa era ekyagenda mu maaso n'ogukolera ddala. Era abantu baffe, mikwano gyaffe, bwe bulamu bwa Sipiika Rebecca Kadaga bwe butyo buweddewo ewatali nsonga. Ng'ate nno munnange ono yalwana nnyo okulaba nga Mwami Museveni afuna ekisanja ekya 2021 kuba ye yateekawo etteeka eryatogikwatako naye yali asobola okugamba nti term limit eno tetambula kubanga alina obuyinza bwonna obulemesa abantu okulonda bw'ati Mwami Museveni atusobola kuddamu kwesimbawo. Naye olw'okuba nti yali ekisooka term limit ky'oba olaba embeera eno yamutuukako. Kambikuwe ebya Sipiika kyekirira lyekkundi eririko ekirira kya M23. Now wulira, in case of any slight mistake ne wabaawo ekintu ng'ekyali mu Luwuuka mu Uganda Museveni agenda, ne wabaawo ekintu kyonna ekifaanana nga eky'omwaluwa lwe batta Kawuma Museveni avaako kubanga internationally atunuuliddwa olwo olutalo luli ku Museveni mu Congo ate lujja Uganda. Ekintu ekyaleetera ddala Amini okulemererwa, Amini yali alina ebyokulwanyisa n'ebyuma ebisoboka okuyimirira akubagane ne Nyerere. Yali asobola okubagana ne Nyerere naye munda baali bamukyaye era bannayuganda be baamuleetera okusala endalinga n'agamba kanziruke. Senga tubadde tulina institutions ezaagala Uganda omuli Ekereziya, Obwakabaka, Elders Forum, simanyi senior, mujja ne mwetinkiza mbu ba senior citizens mmwe. Senga tubadde tulina abantu abafaanana bwe batyo, essaawa zino ne wabaawo akantu kattini bwe kati weewaawo Museveni avaako. Nkiddamu kati twagala ba elders oba bannabyabufuzi oba abantu abalina omutima ng'ogw'ekkongo ng'amagye bwe galwana nga bwe gaba galwana ebyago ne bannayuganda balwana ebyabwe ku gurawundi nabo ne bakola ekyabwe. Nkiddamu kino kye kiri e Congo. Essaawa zino mulaba akalulu ke Kawempe. Mukimanyi bannayuganda nti nga twakozeseza by election y'e Kawempe kati eriwo. Wawulidde ebiragiro bye batadde mu kalulu ke Kawempe? Olowooza lwaki? Tokkirizibwa genda mu katale kyokka olina osaba obululu, abantu bali mu butale. Tokkirizibwa genda mu katale, tokkirizibwa genda ku nguudo, tokkirizibwa genda simanyi muki, tokkirizibwa
awo mu Kawempe mulimu ebisawo ebimeka oba mulimu gundi kati akalulu tugenda kasaba tutya tugenda kanoonya tutya ke Kawempe by elections simanyi by election tugenda ginoonya tutya lwaki kiri bwe kityo omuntu asinga okuba ku bunkenke kati ye Museveni kubanga luli abadde atujooga ku bya politics webweru n'ow'omunda kati byonna bimukutte ali mu fix bwati Amini bwe yakyokooza Nyerere munda nga bamukyaye bwe yamala okwaseesinga embeera yadduka buddusi bannayuganda musituke tujjeko Museveni ekirala Museveni ne Kagame bateesezza bali mu kutubba waliwo ebintu ebyatikiddwa okuva e Rwanda ate ne bijja e Uganda naye bigenda kugibwa e Uganda bikwekebwe Southern Sudan bino bya bugagga bya mu ttaka babadde balina ebingi ennyo Kagame yatandise okusiba ebyo byonna babagamba simanyi Goma bamuwambye babalimba Goma tebannaba muwamba naye kigwekerera mu bintu ebi Rwanda Uganda kigwekerera Rwanda Uganda I repeat senga ba elders baffe mutuula obutuuzi abo abanyarwanda ba M23 bagenda e Congo nga badduse nga banoonya bubudamu nga bwe mubalaba e Uganda bwe banoonya obubudamu mutudde nga bwe banoonya obubudamu bwe mubalaba bwe batandise okutusojja mu Uganda ekyo kyennyini kye baagala okukuza okuteeka e Uganda kubanga Museveni yatuuza abavubuka abo n'ababuulya n'abagamba ffe twagenda e Uganda nga tubundabunda ffe tufuga Uganda nammwe musobola okufuga Congo kati olutalo olw'okwenunula lwe ngenda okwogerako wano olw'okulwanirira Uganda ey'emirembe n'emirembe gye tugenda okwogerako wano kati mu Bayibuli njagala ekintu kino tukiyingiremu nakyo kituyingiremu Ekereziya muteeke wansi emisaalaba obwakabaka muteeke wansi bye mukola tusooke tufunye chansi nga Museveni ali fixed bwati ate akalulu international politics tali kusaidiye buli kimu tekiri kusaidiye kati asigazza bannayuganda senga bannayuganda tusituka kati ne tugamba enough is enough ne tufuna akantu ng'akeeruwuuka kati ni bwe kati weewaawo Museveni tasulako UPDF Armed Forces eno yessaawa yammwe nammwe okukakasa bannayuganda bababeereddewo ebbanga lyonna bannayuganda babakkiririzaamu bannayuganda babaagadde nammwe yessaawa okusasula Uganda UPDF mukomyewo omwoyo gw'eggwanga mu mitima gyammwe ebintu ebisinga tubadde mbyogeredde ebbanga nendabikanga olumu abantu ne bankazaako eryamugumya kati essaawa etuuse ng'ekibondo mujjukira ekintu kye nabagamba ne mbagamba nti ekintu kinene kiri mu Congo abaana abaali abamubutu ne ba politicians ab'amaanyi abali mu bitundu ebyo abalwana n'abanyarwanda kubanga okuva lwe bajjako mu Butu ne baleeta Laurent Kabila episode ezo nazikola ne batta Laurent Kabila ne baleeta mutabani wa Kabila ba Museveni ne basimba abanyarwanda nga bali under Joseph Kabila Junior mujjukira episodes ezo ne mbagamba kino kiri e Congo nga kirimu okudde Congo kirimu abanayuganda abaagala okwijjako akabano mu Uganda abayitirivu ennyo kirimu abaana ba Habyarimana n'Abahutu kirimu abandadaye ne
Burundi ne ba president abazze battibwa e Burundi ani ajjukira ebintu ebyo nakabyogera wano emirundi emeka kati kisituse ne mbagamba Museveni tasigala ku ntebe Kagame tasigala ku ntebe abawutu bagenda kudda ewaka baddemu beefuge mujjukira olunaku lwe nabagamba ku Kayumba Nyamwasa bwe yafuluma okuva e Luweero Nakaseke mu mmotoka y'ennaanansi n'ayingira mu Kawempe Republic. Ddayo owulire episodes ze nasomesa ebiseera ebyo mbadde mbibabula nga mulowooza nimba. Kati kino ekintu kinene okusinga bwe muyinza okukirowooza. Naye temukireka waggulu eri ne kisigala waggulu eri yokka. Konge etuwadde live example. E Uganda tulina ensonga zonna okuteeka ebintu byonna ku stand still. One, Uganda ye oxygen y'okuliikiriza okubonyaabonya Congo. Museveni ng'ali Uganda yalina oxygen etabangula awo wonna. Lwaki tetukutula oxygen silinde eno, lwaki tetugidisconnectinga Museveni ne tumujja ku ntebe bannayuganda? Museveni lwaki tetumujja ku ntebe? Nkugambye kino ekintu kinene, kino ekintu kirimu nabagamba Garanga, gurupu ya Garanga eri mu kino ekintu. Nabagamba omwana wa Garanga agenda kwata Southern Sudan. Ne mbagamba abawutu bagenda kuddayo e Rwanda bafuge Rwanda. Uganda eteekwa okudda mu mikono gy'Abannayuganda. Kongo eteekwa okudda mu mikono gy'Abakongo. Kati muteekeewo abiri mulabe. Naye bino ebintu tebigenda kubeerawo nga tutudde. Museveni bw'anaabeera kyova olaba bafuba nnyo okututwala tubeere mu byakulonda ewaka asobole okuba nga talina pressure ewaka. Ne wamala wabaawo ekintu kati ekisitula bannayuganda ekyefaananyirizaako luwuuka olunaku lumu ne tuyingira olwokubiri weewaawo Museveni afuluma Uganda. Ndiko nkushuwa at least 75% UPDF emanyi ekitambula ekigenda mu maaso. UPDF ekitambula ekigenda mu maaso ekimanyi. Era twogerezeganyiza nabo ebbanga eriweze. Connections ne network weeri nkakasa nti waakiri ebitundu 75 ku buli 100 kubanga 75 senga obeera n'ebigezo ng'ofunye 75 obeera oyise bulungi. Eyo ebeera D1 mu bibuuzo ebimu. Eyo ebeera D1 obeera ofunye kamu. Kale ekinene nnyo credit obeera oyise buki bulungi. Bannayuganda musituke kati yessaawa buli omu akole kyalina okukola kuba kye mwayagaliza embizzi kye kino. Tulina ensonga zonna okusituka okwerwanako. Jjo nabadde ndaba amawulire mu bitundu by'e Busoga eyo baakutte bannayuganda mbu olw'envuba embi ne babasiba D1 D2. Anti omanyi nze nafuna first grade mu P7 nafuna 2. Waliwo Sire Queen eyatulimbye bannange. Sire Queen yatugambye yali mugezi bamubuusa yali mu P5 P4 ne bamubuusa P5 ne P6 ne bamuleeta mu P7 n'afuna first grade super yafuna 2 mu P7.
kanve mu bintu bino mwe tulina obudde butono tuve mu bintu by'okusaaga. Baakutte bannayuganda olw'envuba embi ne babasiba empingu ne babasiba emiguwa ne babateeka mu lyato ne babapanga mu lyato ng'ensawo z'ebijanjaalo ne babavuga obbajja ku kizinga ekimu batwala ku kyalambu ne bagwa mu mazzi ne bafa. Buli ennaku ezo saabagamba ku nvuba embi ku gundi ne njogera ku musajja gwe bayita Maria Mungu ali ku Lake Victoria. Ebyo byonna bigambo bya kugezaako kulimbalimba. Museveni atta bannayuganda ku nnyanja ne bakwata bannayuganda ne babasuula mu nnyanja. Kati baanoonyezza engeri gye bakirimbalimba. Minisita najja buzzi ku fulo ya palamenti n'akola statement nga bannayuganda bafudde ku nnyanja. Okwata otya munnayuganda n'omusiba empingu n'omuteeka mu lyato n'omutambuliza ku nnyanja ng'ali ku mpingu nga gwe oyambadde life jacket ne bakola bukozi statement nekiggwa ne kiyitaawo ne kigenda. Lwaki tetuyigira ku bibaddewo ne tusobola okukola ebirala ebiddako? So tulina ensonga nnyingi nnyo okwegugunga mu ggwanga Uganda kati. 1. Bannayuganda baawambibwa ne basibibwa nga gavumenti yeebawambye. Abakungu mu gavumenti ne bavayo ne bagamba babalina tebannaba kulabikako. Waliwo abali mu makomera abatawozesebwa. Waliwo abali mu makomera abatawozesebwa. Waliwo abaabula obubuzi be tutamanyi gye bali. Waliwo batutwala mu kalulu ak'endagamuntu ezaggwako nga bo beewadde eziriko. Senga tupakeginga bulungi ensonga ezo Museveni tetumuggyako leero, mukakasa Museveni ayinza otukwasaganya n'akwasaganya ne Congo. Kubanga Museveni ye master gundi wa Congo. Byonna biri ku ye. Ne tumala twegugunga obulungi mu ggwanga Uganda awo kati essaawa 2 zokka bwezi teweewaawo Museveni tasulako. Kubanga obunkenke bwe babaddeko ne Kagame yagenza okujjawo e Uganda yeekonyewo, yabadde ava Turkey ne yeekoonako awo e Uganda ne banyumyanyumyamu era n'amugamba ebintu abitikke abireete e Uganda babijje e Uganda bagenda bikwekako e Southern Sudan. Ebyobugagga byabwe Museveni tuleme kumuwa tayimu ya kweteekateeka kutubba. Bali mu kweteekateeka ne Kagame okutubba. Musituke twegugunga akantu ne bwe kaba katono bwe kati bwe tuyika ku kkubo tetuvaako Museveni amala kuvaako. Naye ne bwe munaaba temukikoze era mujja kikola. We naviira wano waaliwo ensonga za palamenti ze nabagamba ezaali mu palamenti eza mutabani wa Museveni. Baamuyita n'agaana okujja mu palamenti, n'amala okugaana okujja mu palamenti n'agaana ate ssente n'azisaba era palamenti n'emuwa ssente. Yabagamba sijja kujja temukwate ssente zange muzimpe. Era ne mbagamba tajja kujjayo kuba talina kyagenda kuyogererayo. Tasobola kwewozaako, tasobola kunnyonnyola, naye palamenti ejja kukwata ssente ezimuwe. Emabegako awo twasoma ekyawandiikibwa kya Zabbuli 137 eky'e Babilooni. RO ali ate obuuza RO naawe kati saawa zino babuuza RO. Obadde kiggwe wamma gwe wulira.
bwe twali tusoma ekyawandiikibwa kya Zabbuli 137 eky'obusibe bw'e Babilooni, twakwata emigga giri ne tuginnyonnyola mu ngeri ez'enjawulo nga Mukama bwe yasobola okukitubikkulira. Waliwo ekintu ekikuteeka mu buddo ne kikuteeka w'otalina kubeera, naye nga kiringa ekikuwaddewo comfortability. Paalamenti eyo gye mulaba gwe gumu ku mugga oguli e Babilooni ogukulukuta, nti bakera ku makya ne bakulowoozesa nti batemaateme ssente z'eggwanga, ne bakulowoozesa nti bateekerateekera education. Vibes zijja kujja, so kulindeko vibes bino ebintu ekko ng'abantu bafa. Uganda mugule emmere, Uganda mugule emmere mugule emmere, mukwate abaana mubaleete emmere, mugireke mu nnyumba, mujje eyo emmere egenda ku celebratinga kugenda kwa Museveni. Wulira, omugga Paalamenti efuuse omugga guli ogw'e Babilooni ogukuleeteramu ka comfortability akatonotono nolowooza nti oli bulungi, naye ng'oli mu buddu. Wali weebuuzizzaako bajeti ze basoma buli mwaka ne kubako ne supplementary, ssente ezo ziragawa? Ssente ezigenda mu nguudo ziri manguudo ki? Ssente ezigenda mu malwaliro zikola mu malwaliro ki? Waliwo omwana yagaye nti ebye Uganda bibuzaabuza. Omulwadde omujja mu kiriniki ne bakugamba mudduse Mulago,